ayagala kumulya. Abakungubaze muleko gwe batabukidde Joseph Kagolo oluvannyuma lwa kitaawe Paul Kiwanuka emyaka 8 okufa kyokka n'addukira omulambo nga mu bulamu talina kyabadde amuwa. Efujjo lino libadde ku kyalo Buyingi ekisanga mu ggombolola ekya Namukaaka e Masaka era nga batuuze bagamba nti babadde tebayinza kukkiriza bikolwa bya Kagolo eby'okwagala omulambo okusinga omulamu. Omuntu amaze emyaka 5 ng'alwadde ali mu nnyumba alwadde w'omaze gwe n'ojjokayanira omulambo otwale omulambo. Kubanga omusajja ono yalwala n'aziba amaaso era gano ge makaage omusajja oyo nga tamufaako. Ne waffe mu lika tugenda mukubirawo wano wenyini. Atwala ayagala okulaba ku kitaawe. Agenza okulaba keesi bakola kibagitwala ajja kujja musaanikire kumuse wali. Kiwanuka yafidde maka ga muzzukulu we Mike Kyakuwa olwa mutabani we okumusuulawo era nga gye bakumena olumbe. Poliisi weetuukidde nga bakungubazi balumbye amaka ga Kagolo bajjeyo embizze bazisale mu lumbe abakungubaze balireko mawogo. Abasirikale bagende ku pikipiki bagezezzaako okukwata bamu abakoze effujjo kyokka abangi ne bayingira olusaalo. Akwira poliisi ekya Namukaaka Sabbiiti Damulira atabuddwa olw'ebirango by'abadde obutakola ng'eno wayogera Luzungu Luganda. This is very bad. Obanga omuntu mugobye mu kuziika, do you need again to invade his home and attack him? Wabaddewo n'okwanisaganya ebisongovu nga mukyala wa Kagolo Silivia Nannyonjo ne bawalabe batunkana bakungubazi abadde baagala okubalira embizzi zaabwe. Esanyengaze munoneze ntereramu abaana bange embizzi zange. Twali kire kyakabadde n'ekyavulo. Kiringa fana mayembwa. This is yama Nannyonjo yetire ekinyonyi. No, ngazanize mukwanza mukutira. Poliisi eriko omuvubuka gwekute ng'ono bagamba nti yakulembeddemu abakoze effujjo. Kati nkoze eki leka ntuule neyapande kati oli abadde ambuuza babadde netandika omulimu nze erimbaddeyo apande wulira. Kagolo mu kugeko ne Bukedde TV yeeganye eby'obutalabira kitaawe era nga zino aziyisa empana za kyalo. Awo wali we nazaalibwa kati ne wajjawo omuntu akulidde awo olira ne bagandi mwana wange nze nga ndi simuzaala kati nagandi kagenda omupakasi n'agenda omupakasi we kati mwengenza okuziika ssebo ne baŋŋaana ne bakola effujjo nga lirimu. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.